Era still nga twogera ku nkolagana yo ne Bobi Wine, Robert Kyagulanyi. Bingi ebibuuzibwawo ebibuuzo. One, lwaki Robert Kyagulanyi takyazibwa ku platform za Buganda okuli CBS, BBS? Zombi yali azikyaddeko naye tetuyinza kubanga tumukyaza buli budde. Kasookedde NBS etandika yakajjayo mulundi gumu oba myezi 2. Nyinza nange okubuuza nti aba NBS lwaki tebakyaza Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu? Eyemu Capital FM yasooka CBS okujja ku mpewo. CBS yagenda okujja ku mpewo mu 1996. Sanyu FM yali ebaddeyo mu 1992 oba 93. Neegobererwa Capital ndoza mu 94 bwemba serabidde. CBS nejja mu 96 nga sinnamuulya ku Capital eyasooka CBS. Babeerayo Capital ganga buli lwamukaaga bonga tebamukyaza. Eyo si radio tewulirwa bantu. Lwaki abantu batusibako olukongolo? Naye yali akyaddeko wano. N'abantu olunaku lwajjo Honorable Muwanga Kivumbi yabadde ku BBS. Emabega kaawo Honorable Kyagulanyi naye yajja ku BBS. Naye tekijja kuba kya buli lunaku. Naye kyeŋŋamba nti yeebuuza ku CBS azingiremu NBS, azingiremu Capital, azingiremu Sanyu, azingiremu Muganda wa Crystal Panda akola ku radio ki? Akola ku NRG. NRG nga tagenda ngo ku NRG. NRG abavuka bajagala. Nga tagenda ngayo. Galaxy yali agenzeeyo eyo no Dr. Gundi. Dr. Innocent. Nga simulabangayo. Kati lwaki batusibako olukongolo? Olwokuba Muganda obache bagamba. Kalisa muki. Kalisa si Muganda banaave enkole. Musajja Muganda. Lwaki yeta mukyazaako? Yamukyaziza naffe tujja kwongera okumukyaza. Naye bwe bityo bwe biba. Ate abantu bebo bakyala. Era sirowooza nti ekizibu kya Honorable Kyagulanyi nti bantu kumanya birowoozo bye. Ebirowoozo bye bitambula nnyo. Naye ku mitimbagano gyaffe tibivaako. Amawulire bw'agakola eyo yonna gy'agakola tugateekako. Namulabanga agenze Butambala n'Honorable Muwanga Kivumbi. Olukuŋŋaana lwali lw'amaanyi ku mitimbagano gya CBS namulaba. Kati okumukyaza wano mu studio kye kireetawo enjawulo. Abo boogera bigambo byabwe. Omanyi waliwo bye bayita bawakasanke. Bawakasanke obamanyi? Bakola batya? Kazi gwobuuza ebibuuzo nze nziramu bidde. Ndabo yagala kutwala mulimu gwange. Wakasanke kaba kanyonyi katini. Katini bwe kati. Bwe kalaba ebinyonyi bibiri nga birwana. Kajja ne kapapala nga kaagala byongera okulwana. Kubanga ko ebyoyo ebiva ku biri ebinyonyi ebinene mwekakole ekisu kyako. Omuganda kyava agamba nti Wakasanke afuuyirira zirwana afuneko ekyoya. Waliwo abaagala tubeere batukoonagana ne baleeta ebyo ebintu. Ssebo Oweekitiibwa Katikkiro Charles Peter Mayiga mu interview y'emu wabuuzizza nti mukoddomi wo Kyagulanyi Robert Ssentamu talina ssimu yo. Lwaki bw'aba alina kyayagala okumanya ku bigenda mu maaso Mmengo takkubira? Era lwaki bw'aba alina kyayagala okumanya ku Ssaabasajja Kabaka omuli n'obulamu bwe takkubira ssimu? Ssebo Oweekitiibwa Katikkiro kye kibuuzo naffe kye kimu kye twebuuza nti gwe tolina ssimu ya mukoddomi wo. Lwaki buli ajja okulaga obukyamu bwa His Excellency Bobi Wine olagirawo nti ye mutuufu nga ye tomukubidde essimu kuwuliriza sayidi ye? Era lwaki Kyagulanyi bw'afunamu obutakkaanya ne bakulembeze banne ne bajja okkuloopera ogambirawo nti omwana oyo mukyamu genda ku CBS omusandabule nga tosoose kuwuliriza sayidi ye? Ssebo Oweekitiibwa Katikkiro katukitwale nti ye ggwe mulamuzi w'ekitaawuluzi. Misango mingi egijja mu mbuga yo n'ogisala naye ng'ate tosoose kuwuliriza ludda luwawaabirwa. Oludda oluwawaabirwa terukujeemerangako nti waluyita mu mbuga yo lwewozeeko ne lugaana. Kuba twaligambye nti lwajeemera embuga oba ekitaawuluzi ky'ekyalo. Naye ekitaawuluzi bwe bakireetera omusango naddala nga gukwata ku Kyagulanyi, awo tewabaawo kuwoza, tewabaawo kunoonya bujulizi, era tewabaawo kuyita mu wawaabirwa. Wabula gusalirwawo. Era nga singa obeera mulamuzi wa kkooti olagirawo nti ono yennyini omuwawaabirwa atakkirizibwa kwewozaako,
avugirweyo atwalewo eruzira. Kyova olaba buli awalana Kyagulanyi ne bw'aba bulijjo tajja ku CBS ko lwafuna airpule ba Frank Gashumba ba Hudu bani ne bw'aba bulijjo takyala ku CBS oba ku BBS as long as apikinze interest mu kuwalana Kyagulanyi n'okuboola Kyagulanyi taddamu kuva ku radio ya Buganda. Abedi Bwanika omusajja yali akozeko ku statement nti ekizibu kya Uganda Buganda baagala kubaggulira nzigi tebalina kirala kyonna kye baagala bannayuganda ekibalemesezza okwenunula Buganda wabula Abedi Bwanika bwe yafuuka alwanyisa Kyagulanyi bwe yafuuka amuwayiriza ebisiyaga ku BBS ne ku CBS waafuuka waka nti omuntu yenna awalana Kyagulanyi teyeetaaga kuyitibwa ku mpewo oba teyeetaaga kukola appointment na mikutu gya Buganda wabula akuba bukubi ssimu ng'afunye ekirowoozo olwafunye ekyokuvuma Kyagulanyi ekipya abaaye kukkiriza oba gaana ŋŋenda kuyitako abaaye ku paalamenti yaffe ŋŋenda kuyitako abange ku bweru ne bweru ti ŋŋenda kuyitako Oweekitiibwa Katikkiro gwe tolina ssimu ya mukoddomiwo. Lwaki gwe tomukubira okumanya sayidi ye? Oba lwaki tomuwa omukisa okumanya sayidi ye? Kubanga okujja kwaba n'ennyo abakkakkanya Kyagulanyi n'obukulembeze bwa National Unity Platform wadde nga luli baali tebajja nnyo kyekiraga ensonga lwaki ye Kyagulanyi ate mwanattu yagaanibwa okujjawo. Tukkirize tugaane Oweekitiibwa Katikkiro kino ekintu ne bw'ona okikweka otya ne bw'onaalaga otya ensi nti Kyagulanyi tajja wano ng'era ku mpewo endala wallahi tajjaawo lwa nsonga temumwagalawo kubanga weewatuula oba ye yafuuka embuga enkulu ey'okumukyayisanga abantu naddala ba Buganda ey'okumusaliranga emisango era ne mumuvugirawo ne mumutwala eruzira. Ssebo Oweekitiibwa Katikkiro pointi yaffe teri lwaki Kyagulanyi mwagaano mukyaza ku CBS wabula pointi yaffe eri lwaki Kyagulanyi takkirizibwa kujja kwewozaako. CBS si maka ga Kyagulanyi nti asobola okukyalawo ku makya n'akawungezi n'enkya ne luli naye ate tulaba ng'abamukkakkanya abamuvuma baafuulawo maka gaabwe. Naffe ne tubuuza lwaki ye taweebwanga omukisa okujja okwewozangako awo. Lwaki ye taweebwa omukisa okujja okuwulira sayidi ye? Ne kkooti za Museveni ezirimu abalyake ezirimu abakenuzi waakiri zikuwa omukisa okuwuliriza sayidi yo. Naye kkooti kyeno egabira sayidi emu omukisa omuwaabi ne yeererejja ng'omulokola awa obujulizi mu kkanisa nti ye tabaako na challenge awa buwi bujulizi n'ayogera Kyagulanyi kino n'ayogera Kyagulanyi kino nga tewali ayinza ku challenge kigambo kye kyonna naye nga ate ye Kyagulanyi taweereddwa mukisa kujja kwennyonnyola ku bwebeera kkooti eyebeera y'amazima na bwenkanya. Ssebo Oweekitiibwa Katikkiro bw'abanga Kyagulanyi talina kusiibaawo era nga talina kusulaawo lwaki tebba abalala abamulwanyisa oba bapiikinze interest mu kumulwanyisa ne kumukkakkanya basiibaawo kavuna kata basobola okusulirawo ddala. Ssebo Oweekitiibwa Katikkiro Oweekitiibwa Katikkiro n'embwa emanya gye bajagala bw'eba embwa esobola okumanya gye bajagala ne gye batajagala ekituufu kiri nti Oweekitiibwa Katikkiro totwagala. Ekituufu kiri nti Oweekitiibwa Katikkiro tewatusiima oba busiimi oba muze gwakusekeeterera simanyi naye ng'ekituufu kiri nti totwagala. Ne bw'oneekaza otya
n'ebikolwa byo byennyini biraga nti birina oludda. Era Oweekitiibwa Katikkiro ezimu ku nsonga ezasinga okutwawula oba ezimu ku nsonga kwe wasinga okulagira nti tokyatwetaaga zaali za buli bwanguzi oba Mathias Mpuuga Nsamba ssebo Oweekitiibwa Katikkiro. Ssebo Oweekitiibwa Katikkiro omwana omubi avumaganya nnyina na kitaawe. Ssebo Oweekitiibwa Katikkiro omwana bw'abba nga aleeta waka bayinza okwokyezaamu ewaka. Ssebo Oweekitiibwa Katikkiro nze ndabye amaka mangi agakooneddwa naye ng'abagakoona tebafa ku baana tebafa ku mukyala wabula nnyinimu nti mubbi. Ssebo Oweekitiibwa Katikkiro okkirizza obusammambiro munnaffe bwe yatwala ow'omutima omunafu eyakemettererwa emmeeme busuule Buganda era batubrandingi ng'ababbi. Ssebo Oweekitiibwa Katikkiro otera okulaba komedi. Bannaffe ab'engulu babazannyanga basikaali, bannaffe ab'ettolo ne babazannyanga baffala, bannaffe abasoga ne babazannyanga abasiru abantu abo bwe mulaba, ab'e Buganda ne babazannyanga ababbi. Bwe tuba tutambulidde mu mbeera ya komedi emyaka 15 naye nga definition y'Omuganda ntebakola naye kyama, tebamuteresa kiraamo, era asobola okutta wadde mubadde mwenna mu ddiiru n'akutwalako ssente kubanga baagala nnyo ebyenfuna. Tuba tetubawadde ensonga nti batuufu. Era tuyinza tutya Oweekitiibwa Katikkiro okuvaayo ne tukubenga ensonga eyo nti mulekeraawo eggwanga lyaffe okulya apulayinga ku bubbi ng'omubbi asiiba mmengaawo, ng'omubbi bw'amala okubbaddukira Mmengo ng'era ekimukweka kyambalo kya Waakitiibwa, ng'ekimukweka linnya lya Ssaabasajja Kabaka, ng'ekimukweka nnyumba ya Buganda. Ssebo Oweekitiibwa Katikkiro Abaganda na yonna gye tuba tutambulidde tuliddamu okwesigwa. Nga bwe tubeera mu mmotoka omukulu ne bw'ayisa omukka mwenna mutunuulira mwana, singa ekintu kibula nga tuli mu Buganda oba newe tuba mu Buganda naye ng'Omuganda aliwo omu, ani agenda okutunuulirwa nga Ssebo Oweekitiibwa Katikkiro? Ani gwe bagenda okuteekangako amaaso Ssebo Oweekitiibwa Katikkiro nti ebintu ebibulidde oyo Muganda gwe mulina okusooka okusimbako amaaso n'essira? Naye ng'ate Ssebo Oweekitiibwa Katikkiro ne Mwankole waliyo amakomera galimu n'ababbi, n'Ettolo waliyo amakomera era galimu n'ababbi, naye baatusiiga ekifaananyi nti Abaganda tuli baki? Tuli babbi. N'omuntu ssekinnoomu bw'akola ekintu bakiteeka ku Baganda, te nammwe ne mujja ne mukikkaatiriza nnyo kubanga bba addukira Mmengo ne yeekweka mu ssuuti y'Oweekitiibwa, ne yeekweka mu ssuuti ya Kabaka yampa obwami. Ebiseera ebisinga kibeera kya buvunaanyizibwa nnyo tusigire bannaffe ekifaananyi tetuli babbi era ne bwe tulaba omubbi tumwekubira. Oba ntegeerekese bulungi mukama wange? Otherwise Oweekitiibwa Katikkiro situlina buzibu naawe, era okuyayaana kwaffe si kwa His Excellency Bobi Wine Kyagulanyi kujjanga ku mpewo za Buganda ayogere, naye okuyayaana kwaffe kuli nti kujjanga yeewozeeko, kuba eyo tekyali mpewo buwewo, tekyali radio buradio, wabula mwagifuula ekitaawuluzi. Bampuuga babwanika mwe baleeta empaabi, era abalamuzi ba Buganda nga be bantu abawuliriza ne bawunzika nga bagamba nti omwana oli Kyagulanyi ayinza okuba mukyamu kubanga eddoboozi lye lizibikiddwayo okujja okwennyonnyolako. Ffe situkubanja kujja kwererejjera oba kwogereraawo, naye tuba twagala kujja ku refuting ebibeera bitwogeddwako, kuba sipiidi kwoleetera ababituvuma y'amaanyi nnyo, naye ng'ate tolina gwoleese kujja bisaabulula. Ekigendererwa kibeera kisebo. Era bwe tuba tupima mugo kyoga ndi Bwanika wansonga nnyo mu ggwanga okusinga Kyagulanyi. Bwanika asiiba awo wansonga nnyo e Buganda okusinga Kyagulanyi. Era Kyagulanyi ono
bwe baba ku mikutu emirala tebamuyita naye wala gwasiibeeyo asiibeeyo. Kulisimansi mmeka gwe zooliridde ewatali wammwe oba ewuwo? Kulisimansi mmeka zooliridde ewatali wammwe oba ewuwo? Kiyinza okwewuunyisa nti omwana agenze ewa nnyina n'aliirawo kulisimansi ng'ate tagenze wa muliraanwa. Ewammwe ewaka w'olina okusinga okukyala oba okubeera oba okugenda kubanga weewammwe. Kisobola okuwa ekyokwewuunya ennyo omwana bw'ava mu kibuga n'ayita ku nnyumba ya maama we n'agenda ewa muliraanwa n'aliiraawo, ne kulisimansi ejja n'aliiraawo. Naye omwana ewaabwe w'alina okusinga okusiisira era n'okuseegera. Kakati ate ewaffe we twalisiisidde era we twaliseegedde batugobawo kiryokke, naye ate we baleeta abatuvumira ddala naye bataba bawaka. Gashumba ssebo omusanga ku CBS ng'atudde agadadde avuma Kyagulanyi, akakkanya Kyagulanyi, naye nga nze yeekolera itongwa nali nsibiddwako mu kkomera ennaku 3 lwakwenganga Gashumba lwe yavuma w'ekitiibwa Katikkiro. Bw'oba tokimanyi ssebo w'ekitiibwa Katikkiro nti nali nkulwaniriddeko, nti nali nsibiddwako Gashumba lwe yakuwemula, ate yoyo gw'oleeta olw'okuba kaakati mulina ekibagatta in common bakiyita kuvuma Kyagulanyi. Bw'aba Gashumba asooka okwegazanyiza ku mpewo za CBS ate Kyagulanyi yagamba ndi muvandimwe ffe abavandimwe asobola okwegazanyizaawo, naye ng'oli eyeenyumiriza mu kubeera Omuganda nga yeetekako ne tayito nti omubanda wa Ssaabasajja Kabaka yetakkirizibwa kujjaawo. Ssebo tetusaba oba okuyayaana kwaffe tekuli nti Kyagulanyi ajje ng'awo ayogere oba Kyagulanyi ajje yeererejjere ng'awo, naye kuli nti abamuvuma bajjaawo ate ye n'ataweebwa mukisa kujja kwewozaako ssebo w'ekitiibwa Katikkiro. Ssebo w'ekitiibwa Katikkiro wakonye ku point egamba nti baagala nze nzije njogere kino na kino, nze nzije njogere mbu tuyiwe gavumenti. Nze ow'omutima, gwe ow'omutima bw'oba tosobola kuyiwa gavumenti then ani aliyiwa gavumenti? Kuba tumanyi kakati na bukulu bwakifo mw'oyimiridde nti yeggwe omukulembeze w'abatabaazi e Buganda. Joash Mayanja Nkanji Mukuumaddamula yalulimu butereevu nga n'Obwakabaka tebunnadda olwaleeta Museveni mu buyinza. Musiba mutugamba nti wali asobola kufuga nga takwataganye na Mmengo, wulira ali Mmengo byayogera. Nze bye binkwatako, nze nzije njogere, nze ow'omutima. Ssebo w'ekitiibwa Katikkiro nga bwe wagambye mbu gwe tolina kuba NUP, tolina kuba wa NRM, oli w'abantu bonna. Situwagala obeere wa NUP, obeere wa NRM, ne twagala obeere wa Uganda. Gwe bigenda mu maaso mu Uganda by'oyagala. Okakasa yeeyo Buganda bajjajja mu Uganda bajjajjabo gye baayiira omusaayi. Okakasa yeeno Uganda Buganda gye yawomamu omutwe okujja mu mikono gy'Obote agiteeke mu mikono gya Museveni. Ssebo w'ekitiibwa Katikkiro situwagala obeere wa NUP, ne twagala obeere wa mazima. Ow'ekitiibwa Katikkiro nkiddamu, situwagala obeere wa NUP, naye twagala obeere wa mazima. Situwagala ekikyamu okiyite kituufu. Situwagala abatemu obayite baana ba Ssaabasajja Kabaka. Situwagala ababbi obayite baana ba Ssaabasajja Kabaka. Era ssebo w'ekitiibwa Katikkiro situwagala otuyambeko mu lutabaalo lw'okwenunula. Si kyekikuvumya mbu totuyambyeko mu lutabaalo lw'okwenunula naye tofuukanga omuziziko. Eyo y'ensonga. Era ne munnayuganda yonna gy'oli nze sijja kujja nkukugumule jangu tulwane. Gwe embeera gy'oyitamu bw'eri kuwaliriza okujja okulwana olijja, naye bw'olifuuka omuziziko mu kwenunula kwange awo weewali akabasa. Era awo weewali
akabaate. Ssebo Oweekitiibwa Katikkiro wayogeddeko ku bukuubagano bwa Mpuuga n'obukulembeze bwa National Unity Platform n'oga nti lwaki bafulumya eby'omu nju. Ezo ssente Mpuuga teyazijja mu nju ya Mwami Nsamba oba teyazijja mu ggwanika ya Buganda bw'oba gy'oyita enju. Zaali ssente z'Abannayuganda, zaali ssente z'abaana b'e Karamojja, zaali ssente z'abaana b'e Busoga, zaali ssente lya ddagala amalwaliro ga Uganda ag'enjawulo. Kakati ensonga yali tekyali ya nju, yali emaze okufuluma enju ng'era erina kuggweera ku kitawuluzi. Omwana singa atema nnyina eba nsonga ya nju. Singa taata abeera alina looni gye yalya naye ng'etuddeko ekibanja okutudde n'ebijja, gwe n'ojja ssente ezo n'ozibba n'ogenda n'ozizannya zzaala, ensonga ebeera ekyali ya nju. Ensonga ez'enju zisobola okubaawo, naye ate eyo ensonga yali ya ggwanga. Waliwo emisango gy'ozza nga ne gw'oguzizzaako si alina okukuwaabira, nga siteeti yeeyina okukuwaabira. Singa nkeera n'enzita Mayiga, famire si yeeyina okunvunaana, siteeti yeba erina okunvunaana. Kati waliwo emisango egiba gisusse famire. Ssebo Oweekitiibwa Katikkiro, waliwo emisango n'ensonga ezibeera zisusse enju. Totuvuvuba olwa koddaawo Mathias Mpuuga Nsamba omubbi. Totukkakkanya olw'okubanga oyagala okubikkirira obubbi. Nga n'ensonga ennyo gy'osinga okusimbako ennyo ssira nti lwaki His Excellency Bobi Wine oba mukoddomi wo Kyagulanyi Ssentamu tekukubira ku nsonga za Ssaabasajja Kabaka. Kyagulanyi tabuuza ku lulwe, Kyagulanyi kati mukulembeze. Buli ekiruma abantu senga kyandaala nga ye omukulembeze abeera alina okukiyingiramu kubanga tokulembera ye. Ate era ye nga Bobi Wine Ssaabasajja Kabaka si we, Ssaabasajja Kabaka wa Baganda. Olaba gw'osobola okusalawo nti mumukubire wano ku CBS nga tosoose kumanya ludda lwe. Kati ate singa Bannayuganda babanga balina ennyonta ku mutanda oba obweraliikirivu ku bulamu bwa Kabaka waabwe, ate gwe lwaki abeera akubira ggwe? Era bw'omunnyonnyola nti gyali mulungi nti ye Bobi Wine bwaguma atugumire ffenna Abaganda yatugumira. Gwe kimanyi nti twatondebwa n'emitima gyanjawulo, alina ogugwe naffe tulina ogwaffe, alina omutwe gwe naffe tulina ejjaffe. Kitegeeza si alina otugumira.